bano basoose kusomesebwa Sam Makeshi ku ngeri y'okulondamu embizzi. So ebikanja bya makulu nnyonyo bw'oba otabula emmere yeeno gy'oleese bulandi n'oteekamu n'ebirungo oyinza okuddira oba ogenda kukozesa kilo 5 biri ne biba kilo 1 bulandi n'ebirungo ne biba kilo 4. Olumaze okusomesebwa abatuuze b'erinnya ku kikomera bizinesi badde nga n'ezimu zibadde mu mmotoka. Olw'obungi lw'abatuuze bano basoose kubagana kyokka wakati mu kanyolagano bamenye geeti entono, ekintu ekinyizizza n'abakyala Nalongo Kizito n'abategeeza nga batagenda zibawa. Kino kijja abatuuze mu mbeera era ne bakukkuluma olw'okubagaana okuyingira. Kyatwadde embizi baganye okutuwa embizi. Embizi zirya mu nga 10 mpaka Oluvannyuma lw'akabanga n'abakyala Kizito abaddiddemu era n'abagabira embizi zino ekintu ekisanyudde abatuuze. Okufuna embizi eza gavumenti tugenda kulunda embizi zino mu kitiibwa ate mu maanyi naye n'abavubuka tuddemu twekulaakulanye. Wano ku Makeshi walabulidde abafunye embizi ozirabirira obulungi baleke okuzitunda kuba bagenda kubalondoola. Robert Musanji yakusakidde eggulu eryo ku Lab TV.